Kati nkomyewo mu last episode banange Traore mu mukwasaganyiza bulungi nnyo awe tulina okubeera. Kati nkomyewo ku last episode ya Traore then tuyingire mu domestic police nabagambye ono making ya mu Russia. Target y'abano ekyakozesa Ibrahim Traore kulwanyisa Kyagulanyi influence kubanga nabagamba nti but dictator bano bagala kweta new breed of dictators whereas ne ba democrats bagala creating a new breed of democrats. N'ekintu kye njagala okubalaga njagala mbalage abantu bano kike bali mu kubala nabagamba target y'abana abantu si zino nsi target y'abana abantu ensi zibaddezi biri ensi esooka bagiyita Congo America yagitutte kati chance gye basigaza emu wait ensi gye basigaza bagiyita Uganda kati njagala nkulage nga bakulaga nti waliwo abattiddwa mu ggwanga lya Niger babase oshegera abantu anamu bana ba civilian abattiddwa era nga bakugamba nti kati Russia bavuddemu olwokubanga ki bano nga bamaze okugoba France okitegere ekintu ekyo njagala nkulagedde lyo Ibrahim Traore nga tebannakusirwaza mu Uganda nakugambye Ibrahim Traore is a Russian and Chinese in the making. Their main target kwali kulwanyisa His Excellency Kyagulanyi the new democrat in the hood. Feba na Uganda ekintu kye twetaaga bakiyita democracy and human rights not Russian rule etakyusa ba president tetwagala gani rule okitegere yote tujagala ffe twagala civilian rule ati wano bakugamba batya bano be battiddwa okitegera nijo gira crisis jerimu ojja crisis jerimu lwaki Russia teyamba ku Niger kubina ebizibu byefunye bwe buno obuzibu abana abantu lwaki bayamba ku Niger bakugamba Niger Ibrahim Traore amalo convincing abantu bano bakola ekintu kibaita Sahel region wamalo okugikola Sahel region Ibrahim Traore abantu bano amala bakola common passport abakula mu ECOWAS abakulayo ECOWAS kanu bali na common market naye nga basavinga interest zani za America nga ba democrats before nga abantu bana overthrowing a constitution wamala ku overthrowing a constitution nga bayambibwako Russia ne babuuza okulonda kwaddi mwala abantu nga bagoba embassy za France ezenjawulo kati ono ali mu bizibu omulaba ono ali mu bizibu Niger ali mu bizibu lwaki Traore tamuyamba ndozamula ebizibu yabana abantu lwaki balaba interest zaabwe zifa kubanga ekyabatandisa Traore kulaba nti bafunako party at least ku Congo ne Uganda bafuneke emu yensonga lwaki kati balwana nnyo ebizibu by'abana abantu bamala okutula mu ECOWAS oba francophone ze zinense zogera olufrench oshegera bazita organization international di la francophone we bazita okitegere ensi zino kati bano bamaze bakuulayo batandise ebizibu era bakugamba Niger ezeyowa Niger eyagala genda mu Nigeria kujiyamba ku mafuta tekyayina mafuta naye ate Ibrahim Traore leero akulaga nti yo Burkina Faso ekola bulungi nnyo era bavubuka example tayagala bannakyemaliro ono sibanya akoya abazungu batusiya bwongo bagala kulwanyisa democrat lwaki byonna abirese ajja mu Uganda ate mu Uganda wajja ajja kusinkana Muhoozi ng'olunaku olwaleero Muhoozi Kainerugaba asinkana ba militanti ba Russia tubeeremu abagezi ate mweno video mulimu good news jengendo okuwa kubanga we are the solution first solution mweno video ono Muhoozi ne wanaakola atya ne banakwata nuclear ne bajiwa Museveni ne bagiteekaawo tasobola gikuba Uganda kubanga nabagambye mu luno olutalo ffe tusalawo njagala kulaga Traore nti ekyamu creatingisa kulwanyisa Kyagulanyi era kati abadde amanyi nti kati afunye amasanyalaze mangi nnyo ajasirwaze banna Uganda simanyi fena tubeere diverted tugende ne Muhoozi tugambe okay n'omusirikale abisobola please tetuli basiru twagala civilian rule tetuli munnamaje kutufuga wano tetubikkiriza nakugambye kamera z'ensi zonna ziri mu Uganda awo kiki olina okukola ono mumukwasaganyizza bulungi nnyo omanyi bano bati okubalabisa kati ezo tweet ze mukola ensi zaabwe zikola ki zibiraba nabo babisoma ne bitegera ne bagamba ono ali mu Russian rule omuntu atalina constitution kati nabo batandise okubuuka kati buno bwongo wabadde alina mbuye mugezi nnyo simanyi agala nnyo gundi kati naye bitandise okukola ki okufa kati kiki alina okukola kati kino kyemanyi agenda ku standing down if not standing down njagala gye mu Uganda ng'ekkubo zonna street nkalu okitegera ekintu kino mission zaabwe zife okitegera ekintu ekyo so we are democrats nabagamba olutalo luno lwansezi I mean lwa system ezi biri tulina communist system ne democratic system okitegera democratic system erimu mu America na mu Ngereza whereas for the dictatorship erimu mu Russia no mu China bino nabagamba amaaso g'ensi gonna gali mu Uganda kubanga amaaso g'ensi gabadde ku nsi bbiri Congo ne Uganda manyi muli bakujjukiza kati njagala mbalage video eno deni tweyongereyo
kati gwe munnayuganda oba olowooza ndowooza okyaye kyenkugamba gwe oba olowooza nti olutalo luno lulimu wekka ensi yonna yonna etunuulidde uganda awo kubanga amaaso g'ensi gabadde ku nseezi Congo ne Uganda kati wasigaddewo Uganda yokka Uganda edda mu mikono gyani awo wewali olutalo kyonna kibagamba nti bano abalasha kyebaliko beerimba kubanga ebyobugagga byonna byonna bibadde bikola ensi zaabwe zino ebizigaggawaza bibadde bivaawo mu Uganda ne Congo kati Russia netandise okuluzinga interest mu zino Sahel countries kubanga eraba missioni yaabwe efa okitegeera ekintu kino buno nabagamba omuntu yeetaaga okufuna zino ensi then buli obusigadde agenda kukola ki agenda kukola buyongereza kyokola baapakuka ensi zino ne bazikwata ne bagiteeka mu ki Uganda ne bagiteeka mu BRICS nga tebannateekamu ziri ensi endala okategeera akantu ako so ono Ibrahim Traore mission gyaliko yeerimba okitegeera ekintu ekyo kati ffe tulina okwebeerera mu kirasi then tukole ki nga tuzaako kyetubaako kyetulina okukola kyetukola naye nga nakugambye ekintu kyetuliko kati ekigenda okututasa bakita protest vote kubanga mwene gundi gye tulimu first solution tutya ffe tusalawo ani bwe tugenda naye oba tugenda na Russia oba na muki oba na Mungereza oba na America so si mu 7 mbi agenda tusalyawo then mwina ne fee endala gye mulina mbu simanyi Muhoozi Kainerugaba agenda kukola agenda kuwamba simanyi amaje batufugire maje tasobola kuwamba n'atufuga kino kyonchi babulya wabanga kisobola yeewambe kale Muhoozi tasobola kuwamba najja n'atufuga lwaki mu democracy mulimu ekintu kye bayita civilian rule Muhoozi oyo bamuterawo ultimatum musenga wamba kitaawe bamuterawo ultimatum ne bamugamba oyino teeka wakaki akaluluka abantu senge bangero lisuka ko fete tagana genda ku street democratic rights balina okumujjako okitegeera ekintu ekyo so ebyo temutya Muhoozi agenda kujja wambe simanyi biki kyetulibaira tuinze obweralikirivu bwange bulijjo we buli Munnayuganda bu activating nga kintu kibayita human rights naye ate kati kukyenda bandabira ddala Bannayuganda kyekyawe tuli weewo human rights musobolozi activating once you activate human rights oyo Muhoozi talina kyatugamba tewali naye temutya ekyombo agenda kujja simanya wambisa amaje atufugire maje teri kutufugira maje wano teri lwaki tawamba kati alinda ki awambe kitaawe lwaki kati alinda ki bali kyankwanzi batula obufofofo batula awambe kitaawe talina mundu si CDF kati awambe kitaawe ebyo temubitya Muhoozi agenda kuwamba ebaba byogera kubatiisa Uganda essaawa eno ekyali mu democracy tunagenda mu Russian rule wabula after 2026 mu 7 awo tugenda ogendera mu Russian rule eya BRICS oba tugenda kusigala mu democracy okategedde so Munnayuganda totiyitira mukole eggaali eno tujja jogerako mu gundi mu domestic policy nga tuzze mbadde nkyagala okumalirizaani mu 7 so tebabatiisa nabagambe mundu za mu 7 ezo zigenda tuuka ekiseera nga tezikyasobola kufulumya masasi so kati mweraliikirira bwereere eze mundu tezisobola kufulumya masasi kujja kubakuba kubanga akimanya ekiddako osegera emisango twagiteekayo dda gyegiri so oye Ibrahim Traore wammwe then tukusinkana enkya for God and my country Uganda